Amyeko omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Meja General Kasigazi Tumusima alagidde bodaboda nazo zakwatiddwa ennaku esatu emabega mu bitundu by'omubendi ziteebwe awataleka kwakulizo kwonna. Tukiriziganyiza n'abakulembeze tebagenda kubuulira abantu. Ppiki zino tugenda kuzitta zigende bazitwala awaka anaaddamu okugivuga kati awo tujja kumukwata tumutwale mukomera bamukyajinge mu kooti. Bino bibadde mu lukiiko lwasinkanibwa abakulembeze ba munisipali y'e Mubende olutudde ku kitebe kya disitulikiti okulaba engeri gye bagenda okwangangamu okulwanyisa obulwadde obwa Ebola. Kidira abakulembeze b'ekibuga Mubende okwemulugunya ku ngeri ababekwena gye banyikizamu ebiragiro ebyasibwa omukulembeze gw'okutangira okusasana kw'obulwadde obwa Ebola. Ssentebe wa disitulikiti eno Ntambi Mike asinzidde mu lukiiko luno n'ategeeza Meja General Kasigazi ng'abapoliisi bwe beeyisanga abatali bannayuganda nga bakuba abantu saako n'okubwama abatwalira mu ddooni embika ennamba ati namba tandise kuba ku masasi. So tusaba emmotoka ezo zibeere withdrawn, emmotoka eziriwo zisobola okumala oba baagala okutuwayo emmotoka endala nga za taxi oba za kamunye zibeere nga zirina ennamba za gavumenti. Twebaza DPC nti atunnyonnyodde bulungi ku nsonga z'omukyala yakubiddwa ekyasi ekyavudde mu Strawbread nga bagezaako okulwanagana n'abo ababadde bakuba amayinja. Yennyini Kizito Innocent meya w'ekibuga eky'Emubende aloopedde ya GP nti bakansale batukuzibwa poliisi nga batambula mbalonze. Nemubuuza why bituwabudde OCI ne OC station bagambye singa abavubuka mukoze bubi mwandika kubye kyebandikoze kinene mwe kubatwala ne babaze Kampala ne mwandika kubye. So we want to know what is happening. Obuzibu tufunye nti abaleeta emmere baba baddayo nga tebalina mmere bafuna okukwatibwa n'okukubibwa. Nandisabye kino kitunuulibwe mu kadde katono sobole okuba nga batereezaamu. So tusaba gavumenti etuyambeko okuwa abantu baffe ab'ekyokulya. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.